ezakaita ku ssaawa emu y'akamwezi ka leero 89 Emmanuel Kwoli eddoboozi olimanyi ya musajja wa Kabaka Medi Nsereko nze nkubuza ku nate olwaleero nkweza bino bisobodde okukola olwaleero nga 5 gw'omunana 2025 kuba kumanya byatandikidde paka olwaleero tubadde va mu kibuga ne tusibye mu Parliament aba KCC basiimu kakiiko kali akatunula ensonga z'eggwanga kayitibwa Kosase yebasiibye abaseggona nga boogera biri bibadde bingi ebikwatagana ku ggwanga lyaffe Uganda n'ekibuga ekiyitibwa ebimera bingi mu kitongole kya KCC bingi ddala naye nga byomuli gafaga service bajja kubanga bikutuusaako badde bingi byogeddwa naye nga byonna omukisa gwolina okuba nti oli ku leediyo y'abeene otambula n'okumanya lukwaga baddeyo naye nga ebimera bingi nandi ababbali entengera mpolampola ebigenda mu maaso mpolampola seggona abadde Kawunda n'ayogera ebigambo bingi mukyala akulira KCC naye nga tibadde byangu nnyo nageza okuddamu byazzeemu byonna bingi lukwago alojja obukulupya obuli mu KCC wadde bungi nnyo wadde abulojja ate bino lukwago nga bw'omumanyi ne rule of law accountability watambulira naku lwakubiri tubeera n'abakyala natulira ensonga ezikuuta ku ggwanga lyaffe n'ebirala bingi ate era waba bwetaavu ndikola ku nsonga endala era abakyala abakatuuka omukyalo ono kimumanyiiko nze ku lwa Buganda ye mwami wa Ssaabasajja omukyala yasooka kulya obwami nga mukyala musaza ly'Ebuddu kyenje nasinga okunootinga nze nti ono ye omukyala yasooka mu Masaka okulya obwami mu Buddu amannya ge ye Rose Nalubowa musajja akaawa nsaba maama obuzibu tuliza nnyabo abatuwuliriza bassebo ne bannyabo mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo bannaffe abaisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salam. Tuyenze erinnya nze Rose Nalubowa musajja akaawa myuka Pookino eyawummula era nga Medi bwabategeezezza nti nina omukisa okuba nti nze mukyala eyasooka oba eyayingidde mu bitabo eyasoose okulya obwami bw'essaza mu ssaza ly'Ebuddu nga amaka gange gali awo ekitovu kinsadde mu luka gwa Nnyendo mu division ya Nnyendo Mukungwe. Yesebo amanya ngogere bulungi Rose. Yesebo tuyina nomulala tusuubira okutwegattako bana baatuuse tujja genda maaso ne program tumanye ebiki ebiri mu ggwanga. Ambuliza ono amaze okukola mukyala Rose Nalubowa musajja akaawa oli bayogera Rose Nalubowa aba ategeeza ki? Rose Nalubowa omukyala eyeesowoddeyo okulembera abantu ba Masaka City. Manyi media ekire kyakutte natannatuuka eyo nga tannatuuka. Rose Nalubowa yaani? Rose Nalubowa ye mukyala musajja akaawa, mukyala mufumbo, mukyala muyivu, ndi musomesa mutendeke, nina masters degree mu busomesa obwa secondary, nina ne degree endala mu byobufuzi obwa demokrasia ne postgraduate diploma mu nkwata y'abantu oba gye bayita postgraduate diploma in human resource management. Nkwata y'abantu. So nkoze emirimu egiwerako mbadde mu myuka wa DO, mbaddeko ku lukiiko olwa district executive nga member walwo ate nembeera n'ensembayo nga ndi chairman wa district service commission oba chairman w'olukiiko olugaba emirimu gy'emirimu egy'ekikugu gye nkoze kyokka ate nempeereza ne Bwakabaka ng'omumyuka wa Pookino era nga bw'onnyanjudde asoose mu ssaza ly'Ebuddu kyokka ate ne mu Kereziya Katolika mbadde ntuula ku lukiiko olufuzi olw'abakristo abeereere olwa Masaka Diocese oba lwe bayita olwa Leyte Commission. Nze nekyansikiriza okuleeta kwe kuba nti wali mwami wa Beene. Yes sebo. Wekyogera bulungi bwatyo wali oweereza Bwakabaka. Yes sebo. Ekyansikiriza nnyo ogandika mpule munnange ono butuuliza mu Bwakabaka ye bitambudde bitya era njagala mu langi zonna z'ebibiina era yakusikiriza nga sinnagenda eyo Medi kansooke neebaze Ssaabasajja Kabaka kubanga mirimu gyonna gye nnakoze oba gye nkubalidde gye nkoze oluusi ne gye mudesseeyo
okumpa okumulamulirako essaza ly'e Buddu kyali kya kitiibwa nnyo era ne bwenyimirira mu bantu ate sigamba nti nze mukyala asingayo mu Buddu naye Ssaabasajja bamuyita Maasomoogi amala kwetooloola maybe bwe yeetooloola abakyala mu kiseera ekyo abaaliwo nange nali omu mu baali ab'enkizo akalulu n'akasuula ku nze ne mmuweererezaako essaza ate kyannyambye ennyo okwongera okumanya obuvunaanyizibwa okumanya abantu ba Ssaabasajja ne Buganda kikyeyagala era bwe navudde mu buweereza obwo kyekyo lwaki nasazeewo nzire ku sayidi erwanira omuntu wa bulijjo bwe mbanga njagadde okwesogga ebyobufuzi kubanga abo booli muweereza wa Kabaka ate togenda nnyo mu byabufuzi naye bwe tolagala nki weewaawo mulimbaddemu butereevu kubanga waliwo akaseera akatuuka gwa kkala myufu mu kaseera kali mu kalulu akawedde nali nkyali mu ntebe nga omumyuka wa Pookino ne wajjawo olutalo lungi nnyo awo ewaffe ekyotera kubanga ebbendo bende eryo Ssaabasajja lyali ankwasizza disitulikiti y'ekyotera yonna kakati mu kalulu ako mwalimu okusika omugwa mwalimu kibooko mwalimu okukwata abantu naye nawandiikira Katikkiro ne muganda ye bwe biba bwe biti oba onzikiriza empumule waakiri emyezi 2 nga siri mu ntebe ya Pookino nsooke nkwatemu nga ndaba ekintu kikoze ki kubanga abantu bajjanga nga baga nti ne bwe tutwala emisango gyaffe ku poliisi tewakyali poliisi ekkiriza ku registeringa musango gwo kasita oba ng'olina gw'owaabira ali bw'ati ne bw'ati mu kkala bwe ziti ne ŋŋamba nga bwe muddukidde ewange Ssaabasajja yabankwasa nze kankole ki era nakola nasituka ne nkwata bannamawulire ne tutuuka ne ku bantu abaali bayisiddwamu kibooko abalina enkovu abalina ki era embeera neekola ki Mukuumaddamula n'agamba nekakkana Mukuumaddamula teyanzikiriza nebba bwebbi naye minisita Kawuki yankubira essimu ng'ategedde n'agamba Nalubowa batugambye ogenze mu byobufuzi ate ofiisi ne mugamba ssebo taata sigenze nnyo wala naye abantu be mwankwasa bantuuseeko nga bakola ki nga balaajana nti embooko ng'eyitiridde mu kyotera ate poliisi tetuwuliriza so ndowooza bwe nawummudde ebyo ofiisi y'Obwakabaka nenga nti kantandikire we nakola ki we nakoma nina okutaasa abantu wabaawo embeera efaanana bweti kubanga Medi yagala gaana kkiriza oba gaana mu Uganda ndowooza ebibiina by'obufuzi weebiri bibaddewo n'ekibiina kya National Unity Platform tukkirize kikyanyweredde ku mulamwa gwakyo ideology yakyo kiri people centered kitunuulidde nnyo omuntu owa bulijjo mu mbeera yonna obwenkanya okulaba nti omuntu wa bulijjo aweereddwa eddembe lye omuntu owa bulijjo afuna obwenkanya omuntu owa bulijjo afuna rights ze nga bwe yandizifunye so nze ndi muntu ayagala ennyo eddiini yange nekyeŋŋamba okukola kakati bwe njigatta n'ebyobufuzi ndaba nga nsobola okubeera omukulembeze omulungi ennyo mu bibiina byonna walondawo National Unity Platform nalondawo National Unity Platform era nga tetunnagenda wala Medi nzikiriza nsooke ntumire ku baana battu eggulo be nalabyeko abali mu kkomera e Masaka nagenzeeko era ndowooza bampuliriza naye programu eno nabadde sigibagambye nadde nasoose kutegeera ndulaku lwenkya ngenda kubeera ku BBS ku ssaawa 3 kati nabagaye nti mutege BBS kakati kyemmanyi nabo bawuliriza nabo bawuliriza kakati Edimutwe akireewo Kivumbi Edimutwe Ssebuufu bambi nze Nalubowa oyo mwannyinaze kwega bonna be baasiba mbayinako akakwate akireewo Kivumbi oyo wa Ngonge mama wange Najjemba Gaddafi oyo we Kakuuto nze nsibuka Kakuuto Smart oyo ndowooza ate ye alinga mutabani wange kati abantu abo mbadde ntera okugendayo buli lwa Monday tubatwalirayo akamere akakoko balabika si bubi ne twogerako nabo naye bambi bali ku mikutu gino bawuliriza babatumira Edimutwe kyokka olunaku lweggulo azala Edimutwe bakobe Edimutwe mama we Sebuufu wango ne mama we wakobe kati oyo kojjawo
kakati eggulo we nagenzeeyo ekyomukisa omulungi twasinkanyeyo ne kanso muyizi yabadde abatwalidde production warrants 14 bagenda okulabikako mu kkooti tusaba era nabagambye basabe kubanga bwe twabaze okuva olunaku lw'eggulo okutuuka nga 14 zijja kuba ennaku 9 ffe mu bukatoliki ennaku 9 tuziyita novena bw'oziteekamu essaala bagiyita novena naye n'abasiraamu smart namugambye nti naawe funayo swala ogisomere ennaku mmeka 9 kati njagala n'okkoowola bannankyukakyuka mwenna mugende ku maviivi musabire abaana baffe abo musabire abantu baffe ennaku 9 nga ziyise bave mu kkomera kuba babasibira bitaliimu babasibidde ebitaliimu okumala emyezi egisukka mu 6 kyenkana naye ng'ennaku z'omwezi 14 bagenda batwala okulaba oba bafuna ki kyokka waliyo n'abaana abalala mwattu be bakwata babasanga ku kisaawe wekyewuunyisa bali 13 naye abaana 2 bokka be baalinga abali mu byobufuzi abalala 11 baali bazikula bakapiira n'abaana abo tubasabira bateebwe kalinyo eddakiika 23 zakayita ku ssaawa yakamwezi ka leero omukyala yakatuuka omulala jjuno yakatuuka omita Rose Nalubowa omukyala omusajja akaawa ali muweza mwami wa Beene wano Bulange Mengo Bwakabaka bwa Buganda si Bulange Mengo Bwakabaka bwa Buganda era yeegwanyiza okukulembera abantu tanambulira wa niyambuli nti kibiina kyalimu kya National Unity Platform programu eno y'olwokubiri maama musomesa tutunulira nnyo abakyala n'okwekulaakulanya egyo beera obuzibu bw'abakyala buli ki gy'osinziira obuzibu bw'abakyala bungi naye ndoza ekisinga okuba ekizibu ennyo be bakyala okwetiiririra abakyala emirundi egisinga batya okuvaayo ku nsonga ezimu kubanga ate naddala ndooza bambi fano mu Buganda twakuzibwa ng'omukyala alina kubeera nga ekintu ne bwe kiba kikunyigiriza teeka amazzi mu kamwa oba kiri mu maka oba kiri mu mbeera zonna naye bikyaliyo nnyo omukyala bamuga nti bwe bakola bweti musajja toddamu batika amazzi muki waliwo we kyetaagisiza naye ate waliwo we tulina okukola ki okuviirayo ajateeka mugamba ndeeta mutowo ng'avutika amazzi mu kamwa bwe babanga eddiini bwe yakola ki ate mwe batugamba nti ndi ku kikyo kyogambye nti omukyala ebimu ng'obatika amazzi mu kamwa nze ni musiraamu nyabo Sala ndese mutowo ngakiriza ngabatika amazzi ayinza okubatika ennaku zino tebakyakikola naye mabega eri abakyala abasiraamu be basabanga n'abaami baabwe nti muneebondeetera muganda wange naye kati obuzibu bw'abakyala obuli ewaffe gye tuwangaalira bungi sinza kumenyera bulimu okuba nti bambi abaami oluusi babalekerera abaami baffe mbatumidde nnyo olumu tubasaasira mu mbeera gye batambuliramu Medi abaami baffe abasinga embeera gye bayitamu ebanyigiriza ne batuuka okubanga takyerabanga omusajja mu maka omukyala n'abanga ayina kuwamba ayina kubeerawo okulwa abaana abaami baffe kankugereza ekitundu nga abaami abaali ku sayidi y'ebukakkata awo nga bavuba ku mwalo ate Masaka City eyo gy'olaba omwalo gw'ebukakkata gwagiriikirizanga nnyo ng'abantu basuubula ne batwala bukakkata ng'ewavaayo ssente ne zijja ne zidda mu Masaka kati waliwo abantu bambi ng'abaami bo embeera yabanyigiriza ne bajja mu kakati embeera bw'emala okunyigiriza omwami okuleetera ey'ebyenfuna embeera bw'emala okunyigiriza omwami ku Manso radio y'abeeni radio yennyinimu programu etibwa eyofuza etibwa kkiriza obagaana nsereko Medi kyalinnya lyange n'omukyala Rose Nalubowa mukyala musajja akaawa owa National Unity Platform tunafuna gwe tulinda nitanatuuka naye nga nkwebaza kwa tukyali kumukututunulira abakyala buli lwakubye tubatunulira mu byobufuzi bamama ffe ab'ensi abaana bakutte batya banayita batya mu mbeera eno yakyukakyuka abalinanga amasimu nga tukozesa kati tukoza SMS abalwa gaavaawo akati ebintu bindi bikyusekyuse abazadde bajja ne batubuulira ate nga bannabyabufuzi batubuulira ebyobufuzi mu nkulaakulana etandikira waka ate omukyala bana obudde bungi awaka okusinga omwami
bakunalobo wakati ali ku radio naye mutaba mwa musajja akawaja alieka naye ali mbyafuzi Manda Mobile erese bando ziri 2 ezigenda okutuukira ddala zimalirako ennaku 30 mulamba ku mitwalo 3 gyokka 123 obere ku mutimbagano ennaku 30 kireri gwe osobola okufuna GB 20 oba GB 6 naye nga kuwerako n'eddakiika 600 ezikuba kuli mukutu zikuba buli ku mukutu era nga mu byo bakutegeeza nti kino kijja kuyambira ddala osobola okunyumira obulungi omukutu ng'oli ku Manda Mobile nolaba firimu businema nogenda ku WhatsApp nokuba video call nonyumya byonna byeyagala okukamala obukamazi ennaku 30 gokka era mubeera efaanagana bweyete baganyiga star M49 ku Manda Mobile onyumirwe Manda Mobile koleeza ekifo kiyita Forest Resort kiri Lweza kiwumulirwamu kifo kino kirungi ofuna akawa akava mu gardens bene gardens ennungi mufuna ekyokulya ekiwuma okuzaama bena kids park abana mabazanyira bena swimming pool y'omulembe Forest Resort eri Lweza ngoda ku Lwentebe ngoda e Kajjansi katunatu ku Afrika weta Mogas awo bangera kutegeeza nti yo gendayo ofune ekyemisana ekyenkya ekyeggulo osule bulungi olye emmere gy'oyagala okulya ne munno esimu 0708 52 4995 oba 0778 383 Kyaddondo CBS Powesa gula emigabo mu Kyaddondo CBS Powesa olyomu sekinomu muli bangi mu kibiina kya Vegas tukkiriza oli mu nyumba n'abanyumbayo nti mwagala kusiga nsimbi musige ensimbi mu Kyaddondo CBS Powesa eno enkola ekajja okuyamba okubanga onyumira obukadde kubanga sente zo zigenda kukolera amagoba CBS Powesa bagakuba essimu 0757 22 5300 oba 0777 80 3282 ejja kumanja ddala bulungi okubanga okukwatagana ne bannaffe basi Kyaddondo CBS Powesa kino kibiina kasaba mukiga mu CBS omanyi nti trust ogirina omanyi nti omaze kuba nti ndina abantu abatuufu sente zo zikuyambe mu bukadde buzituwe ziwa aba CBS zijja zikuma bulungi kuba essimu ti aba empulire mulanga jalagula emigabo nabo mu nyumba babulimu mugulire omugabo 0757 22 5300 gula ettaka mu bantu b'omanyi abeesimbu bawita batabula batunda ennyumba bazima n'okutunda amayumba batunda ettaka ebyapa ebyo bwannannyini balina estate Egombe balina estate Egombe Wakiso ekiri Wakiso balina Kachiri balina Eggobero balina Bukalango buli luguudo balina ettaka n'amayumba lyakuzimba nnyumba tik balirina lyakulundirako balirina lyakulumirako balirina kati obuuza musanze n'amazzi gyegali mu ttaka lya Tabula Properties kuba booking plotyo bakoze akalungi n'okubanja bakukiza mpola mpola sente z'olina z'owaayo n'ozimba bali ku simu 070M 94 2 3 oba lyangambye nsere kugenda kugamba 002 tuza ndugamba 00 lisinga nti note munayo nakategedde 070M 94 2 note 3 oba 070M note 5 mukaga nyanya Tabula Properties omukyala Rose Nalowa musajja kawa on national platform twali tukyali mama musomesa nga tuli ku kyalo eyo onakondo abakyala tubuulire kwa abakyala mubeera waka mama mensi mtuzaala mutulabirira kiki ekiri wammwe oyise bayita batya Medi tosobola kwogera ku bizibu by'abakyala n'obyawula ku baami kubanga omuzungu aga nti bali complementary nti bakwa ekimukigena mu kinnaakyo yes obyawula kakati obuzibu obuva ku mwami obukosa omwami buggukira ku mukyala njagala nkulage nti abakyala baffe bagezezzaako kuluba abantu baffe ab'e Masaka bakozi nnyo naye Masaka City
kansooke nkuviiraawo. Masaka City ewamwe? Yes, Masaka City. Etwala wana City Linda katono. Masaka City erina emiruka 25 eva mu muluka gw'ekizibu oguyingira ng'ova ekyotera wewali kabonera then ne komekkereza n'ematanga ng'ofuluma. Masaka City naye eriko paati ey'abalimi kyokka ate eriko n'abasuubuzi. Obusuubuzi bwaffe bukoseddwa nnyo mu Masaka nti catchment area bwemala okwavuwazibwa wadde ekyokulabirako ekyannyanja Victoria nti abavubi tebakyavuba ebukakata abebukakata bayingizanga kinene nnyo ku Masaka bagattangako kinene nnyo. Masaka nga area teyina industrial park nti ojja kusanga abantu baffe bagenda ne bakola oba ebintu biva wabweru kyokka program simanyi police ya Uganda abaleeta ffe wetwakulya bagambanga nti wabeerawo producer ebintu ne biva mu industry ni wabaawo ba middle. Yes, mu makolero ne wabeerawo middleman oba wholesaler then ne bigenda ku retailer. Naye olw'okuba nti emisolo mingi nnyo abakolija olw'okuba nti emisolo mingi egibinikibwa ku b'amakolero kati baasalawo beetuukira ddala butereevu mu field. Kati omuntu owange ono w'e Masaka wholesaler bw'asuubula osanga atudde n'ebintu bye muki kubanga abantu baavanga mu suburbs ne bajjanga mu Masaka okukola ki okusuubula. Naye kati olw'okuba bambi producer naye anoonya okulaba nti afunako akasente akeegasa kati yeetuukira. So kati kyafekitinze nnyo obusuubuzi mu Masaka kyokka ate abakyala baffe abali mu Masaka nabo njagala mpozi nga sinnaba nabbasaasira kansooke neebaze Meya Namayanja ne olukiiko lwe mpozi oba n'obukulembeze bwa Masaka City bwina enteekateeka gye bugezezzaako okukola okulaba nga bayamba abasuubuzi baffe bano okuba nti nabo balina we bakolera mu mbeera etabanyigiriza nnyo. Naye obuzibu obulwe bwa budde abaana bandibadde bakuzibwa batya mu mbeera n'ebiseera bino. Kwenange wetwakula si ffe twatyanga abantu abakulu nga gali abalezi walaba omusajja mukulu wayina eggale ku lusozi kakati tokyasobola kulaba mwana nti akuzibwa bulungi nga maama akomawo ssaawa 5 ava mu katale ne taata ayingira kiro abaana ekyamazima tokyasobola kuba controllinga mu nkuza nungi okujjako ng'obakuzizza mu ddiini. Nze ndowooza tuteeke nnyo abaana baffe tubakuze nga balina eddiini kubanga ekisookera ddala ebiseera bye tulimu birimu gye bayita social media. Social media omwana wo ne bw'onaagimutangira waliwo bye tutakyasobola kukola wabula okubeera open. Ffe ng'abazadde oba abakyala oba bamaama tulina okumakinga sure nti newankubadde mu kukola okungi nga tetulina budde obaako akadde koofissa naddala abaana nga bali mu holiday naye embeera eyo medi fenna etuuka n'etutabula nti obudde oyina butono omwana ne bw'anaawummula era obudde okola ki kubanga ate olina okunoonya fees tojjaga nti abaana bawummudde kantuule waka nkole ki. Naye ekisinga obukulu amaka gonna agagezezzaako okuyamba abaana ne bakulira mu ddiini fenna tubayina abaana bawummula naye abazadde baffe abamu bayinamu obunafu mpozi agenda abaana ne bawummula olunaku lwa Sande lwa kusoma abaana ne basigala ewaka nga tebagenzeeko na mu church tebafukamiddeeko tofuddeeko ne baba toliiwo. Banaddiini etuyambye etya olowooza mu mbeera eno yali tuyambye etya? Omuntu yenna kasita akuzibwa mu mpisa ennungi n'akuzibwa bulungi n'eddiini ye ebintu ebimu nze kanku ekyokulabirako nina mutabani wange awummula n'abeera n'essimu naye olumu yali ku ssimu ng'alina by'asoma nangamba mami bino nze sibiraba bino sibiraba talina galubindi ng'abiri azirina naye yaŋŋamba nti bino sibiraba ngenda okulaba nga mu butuufu bye yali aŋŋamba nti tabiraba era nga simanyi oba yali amaze obbiraba naye ye yaŋŋamba nti nze waliwo bye sikola ki so kati kyeki oba njagala kyembadde njagala okulaga tuddukire mu ddiini tugende mu bamaseeka bafaaza eddiini toyina bw'ojawula nankuza ya mwana abaana baffe abo be mulaba bali ku social media ebimu bye bakola kiva mu kuba nti talina ddiini. Omwana wo muteekemu baga nti mukuze mu ngeri gy'oyagala akulemu ne bw'alikula
munge ekkubo eryo tajja ddikola ki kuza omwana mu kkubo lyoyagala akuliremu ne bwana akula ekkubo eryo tajja ddikola ki tajja ddivaamu kati gwe omwana wo omwana tuteeketeeke oba tumukolerere muteeketeeke tetumukolera muteeketeeke eddakiika zino ziri abiri ziwolekera essaawa ebbiri Rose kanjatinyira mu byofuzi oba national platform ab'e Masaka njalo kijogenda okuleetawo konstituency bagita batya Masaka City aliko umusinga ki Medi seesimbye ku muntu era sivuganya na muntu yenna nze neesimbye ku kifo kya mbaka omukyala owa Masaka City emyaka bwe giwera 5 mu constitution yaffe wabaawo okulonda tosimbye na muntu constitution muteri muntu constituency yaffe twamuwa ekisanja kya myaka 5 kakati tweteekateeka ekisanja kigenda kuggwako kati nze neesimbyewo nvuganye bannamasaka banalabanga abakoledde nga bamuzzaako banaaba balaba nti weetaaga okubaawo enkyukakyuka naye mpozi ekyakyuseemu ekyo yita ogenda bagamba nti mulondeze lwaki ze ndi wa kibiina kya National Unity Platform gwe nsuubira okusikira naye ayina ekibiina ekikye kyagenda okugiramu kyenkakasa nti tetulina we tukwataganira n'akamu ffe ng'aba National Unity Platform tulina pulezidenti waffe ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ate Medi kino nga si kirumamu mu Uganda betutunuulidde abagenda okwesimbawo waggulu nga bapulezidenti tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mulaba no okujjako ng'oli mugenyi mu Uganda abalala tubalabanga emperekeze I'm very sorry to say so kubanga ffe twandirowoozezza nti omuntu ng'oyagala enkyukakyuka mu ggwanga owulira okwoyo obufuzi bwa pulezidenti Museveni tunuulira ani ayinza okutuwangulira ekifo ekyo kakati ffe tulabawo Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency kakati ate ne wabaawo bannaffe abaga nti bo bankyukakyuka naye ng'ate amaanyi bagamalidde kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumuvuma kakati tutuuka ne twebuuza ate abamu nno balina tebatulaga waggulu gwe baleese era tubabuuza kakati Kyagulanyi omuvuma toyina gw'otulaze waggulu nti gw'ogenda okulonda ate ogamba oli wankyukakyuka kakati waggulu ogenda kulonda ani ffe bwe tugamba nti ffe tugenda kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe noga nti oli wankyukakyuka tubuulire yogera amazima nti ndi wankyukakyuka naye waggulu nja kulonda Museveni nze media ekyo si kirumamu kugambye nti tuli babiri I mean tulina bapulezidenti aba oba tulina bacandidates babiri abagenda okwesimbawo betusuubira naddala wano mu Buganda mu Buganda okujjako abalala nawulidde baba ebibiina ebirala mbadde nfanyo kuggwe kunze Rose Nalubowa nsendi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Bugambye pulezidenti wange amaanyi go galuwa ku kikiriyo enje wokyukiddemu weyawukirina kuba n'abaliyo ekinjawula ku baliyo bakola ekibiina ekyabwe nze ndi wa National Unity Platform sebo kakati balina ekibiina ekyabwe naye tubabuuza nti mu kibiina ekyammwe muga nti muli bankyukakyuka naffe aba National Unity Platform tuli bankyukakyuka ffe tulaga waggulu gwe tugenda okulonda nti ye pulezidenti waffe naye ate mmwe gwe mukola ki gwe muvuma kakati mweno mugenda kulonda ani tuyenze ampuliza omukulu omukyalo gwe tulinda Doreen sabuze kwa tulizanya honorable abatuuliza mwenna mbalamusiza mwasibye muti eyo omwami Medi enyawo webale nnyo programu yaffe ey'olwaleero enyawo nga bulijjo webale kuweereza namusiza mukulu wange Rose nze nga mpuliriza oli kumanda so omukyalo wokubiri atuuse ye mukyala Doreen katushabe birungi ono wa National Resistance Movement NRM National Resistance Movement azze naye atubuze olunaku lw'abakyala bo ndi mubakyala b'ebyalo eyo bo babisanga batya ne waffe tubeera n'amazzi ga taapu abe bakukima bukimazi bitambula bitya abaana bakuzibwa batya bo nga bali mu byobufuzi n'okukuuma waka tukoze tutya Doreen atuuse ono Valiantonde
naye atuwa ensonga ze nga bwaziraba mu kibiina kye esooka ky'NRM ate naye ng'omuntu mu constituency biri bitya nga kyerabidde abaana baffe balina kukuzibwa bati bonga bamaama bayambite eggwanga lyaffe okulaba nti likula bulungi. Katikkiro yatugambye Kibuli mulonde abawa Buganda Obwakabaka ekitiibwa. Twagala mulonde abali mulonde bamaama b'owulira balina ensonga ezikwata ku baana n'amaka gaffe n'ebyobufuzi nga bitambula. Banga nkutegeeza baani aba Boulevard Sensible Lodge eri Kalangala kifo kiwumulirwamu kifo kirina kikolamu ebintu bingi so okola honeymoon osobola okukola bino byagala okukola ekifo kino kirungi kina conference hall meetings basobola zikolerayo workshop n'ebirala bingi nnyo. Balina eryato biyita MV Boulevard liri wano linyira wano Ntebe na Kiwogo liri kutwala butereevu e Kalangala. Balina bafumba balina okusula accommodation balina ekyenkya breakfast balina ekyeggulo balina swimming pool n'ebirala bingi saako sauna balina ne gym. Bongera kutegeeza nti togenda mu kifo kirala kyonna jangu ku Boulevard Sans Lodge Kalangala bali ku simu 0777 641 8 608 334 bw'oba olina mmomo ku simu yo olina amanyi okukola bino biweetaaga kusasula ebintu byonna byeyagala okutopinga okuinvestinga byonna kasoba ne mmomo kyangu nnyo. Mmomo kitegeeza mobile money bagamba abanafa aba MTN tinyiga *M65# oba kozesa application ya Momo omanyi osobola okusasula kwewola bino byakola bingi nnyo nejjuga nti Momo efugirwa Bank of Uganda. Proto Forex Bureau yineze okuwonya ennako kati gumusuubuzi ateekateeka okutambula olugendo jangu ku Proto Forex Bureau tuguze forex ku bbeeyi ennungi ddala tukonya ebicupuli era kuza ssente z'obunaayira fesingo chikola for Proto Forex Bureau tusangibwa Kabana Complex ekawuku ngoda Entebbe okunana Central Bank chama omunda okunana Central Bank mukasode banka eri ejokola nafana ba Proto Forex Bureau ngoyigide munda mu kikomere ekyo bali ku simu 0758 45 35 kirana mwendo ba 0772 45 35 ayagala dola kwacha ayagala sente zonna abazito betabana fa Proto Forex Bureau. Buganda Royal Institute and Bo bana baganti go yamala sinye okuna P7 bo P7 yo ngamala sinye mukaga jango osome amasomo no muri business management, computer engineering, landscaping design, plumbing, journalism, accountancy jango wanso jango namasomo la manji manji dala kutunga okufumba sakono ku byonna bya digital animation byonna byagala jangu akonze gena maso kutendera ekakeka mengo iri Buganda Royal Institute of Business and Technical Education. Tuli ku simu 0706 223 omukyala ino muzindalo ibirungi Dorin katusabe Dorin wanjise yatugemtere ku byofuzi kubanga zetu atandise dda oyagala kwesimbawa toti abaana batetulire nnyo naye obudde butuweddeko gweoyagala ki eri Antonde. Webale nnyo mwami Medi. Kantwala mukisa guno okwebaza Katonda antambuza obulungi okuva eri Antonde n'okwebaza abo bonna abadde mu meeting gye tubaddemu nti bansabidde bulungi nange nentuuka. Ono nze Dr. Doreen Katushabe birungi omubaka omukyala yavuddeyo okwesimbawo ku kifo kya omukyala agenda okukiikirira abakyala b'eri Antonde mu parliament. Lyantonde yinkana bunene Doreen. Yantonde eina amagombolola 8 constituency emu. Constituency emu amagombolola 8. Yes. Okay. Abalonzi balinga bameka? Abalonzi balinga emitwalo 5 plus. Lwaki bali wadde balonda Doreen Katusabe? Why? Her? Kusookera ddala Doreen muntu wa mazima nnyo ate nga si kya bulijjo oba si kya tekiri common nnyo mu by'obukulembeze. Omuntu okuba wa mazima. Omuntu okuba wa mazima nga mukyalo oba nga mwami oba mukulembeze. Njogedde ku mukulembeze se nina omwami oyagala kundeetera bizuuzo. Agenda maaso Doreen. Bandyagadde Doreen. Yes. Abakiikiri 2 mu kisanja kijje kye 12. Yes. Kubanga nti mukyalo yali Antonde Doreen ali Doreen mukozi
akoze bingi nga tannagenda ne mu parliament era ng'ebisinga bye byaleetedde abantu okunonda ng'omukyala akwata flag ya NRM akiikirira abakyala bonna 8 benabadde n'esimbye nabo mu district yonna. Kubanga Katushabe ewamuwalya abagenda mu kamyufu ali 8 twali 8 bonna beenaale waliwo n'omulala omwenda bangambye ajja netana bakwatula bulungi naye akyaliyo taliyo oyo naye nalabye ebifaananyi naye bange nti atimbi badde mbuuza ali ena nga ti doli nita kulimba eno balinga 9 bali 9 lwaki balironze nti oli mukozi balonze nze olw'emirimu gye nze nga nkola mu district yonna si mu ggombolola gye nvaamu empumudde wabula district namba. Bakuzadde wa? Nze banzaala Kazo. Wavaawo kujja Eryantonde? Nava Kazo. Toli mwana waawo? Naye bajjajja bali Lwengo. Taata gye bamuzaala Lwengo. Naye nga kabula yonna bazadde bange gye bali bakojja basenga. Okay, kakati awuliza yagala kumanya Doni Birungi Katushabe ali ku kadi NRM. NRM eriyeti abantu bakyajagala eyo? NRM yesingira ddala okwagalibwa mu Lyantonde. Lwaki abantu badde bajagala? Bajagala olw'ebikolwa n'okutuukiriza ebyo baali basabye nga bo bannalyantonde. Ekyabiremesa ebimu ebitannatuukirira ate ebintwala mu parliament kwe kufuna engeri gye nsobola obituukiriza amangu ddala kubanga wabaddemu okusooba oba kutambula mpola naye nga ate tulaba mu districts endala programs ezo zibadde zangu okutambula. Abakyala ffe tumutuli abaeryantonde tulowooza nti balunzi bante n'abakyala balunzi abakyala banyumidde kuki ogenda bayamba otya mu parliament? Abakyala ffe tulina abalunzi tulina abalimi tulina ba business women oba abeekolera Eryantonde mwe bali bangi. So buli omu alina kategori eyiye gyagwamu. Kati bw'oyamba omukyala omulunzi oba omulimi tafaanana n'ono wa business ali mu town. Buli omu alina ebizibu nga byanjawulo. Kati nze ekintwalirayo ddala mu parliament bayamba ku nsonga ezikwataganya n'okuyamba omukyala omulimi n'omulunzi kubanga ze ensonga ezisingira ddala obaluma. Amazzi mugajja we? Amazzi ge gasingayo obuzibu mu Lyantonde. Kinyoma chunda yambulira eseo enati ne waffe yangamye ti amazi kyekisinga obuzibu era bisaawa eno wetwogerera ekyanda kyamaanyi nnyo musana mungi abantu batandise okutambula nga banoonya we batwala ente zaabwe ozinoonyeza amazzi abalimi babonaabona so you can imagine bambi ebirime byabwe tebirina mazzi ensolo zabo bayinza okweyiya ne bagamba katugende tupangiseeko mu ttaka eddala ly'omuntu omulala naye ate ne gye bagenda okupangisa okibalabalamu essente zaakozesa okupangisa ente ezo nga tayinza zijjayo kwegamba obulumi bwe balina bw'amazzi. Nze era mu bintu byenzize nga nkola era n'ebintu abasinga be bansiimidde ne bampa akalulu nazze nga nkola ku ddaamu nga nsuubira nti mukama bw'aba atuyambye. Kikyokozeewo before obadde Dr. Musawo? Nga nedda obadde Dr. PhD but honorary. Wakuguka mu ki? Nze nakuga mu human resource management. Odiringa n'abantu? Exactly. Kaki ekikulise ate mu nakola masters in public administration. Mu bya administration. Bantu bulumi bw'abantu. Njagala abantu kubayamba. Awatali Katushabe Lyantonde talina gyalaga? Atalina gyalaga. Nkugambye 9 mu 8 ku 10 NRM. Yes. So are you sure? Yes. Niba nabalata abazi bagijuga independent bawule mbululu. Kati bana abalala abaze bali 8 muli 10. Tuba tuwera 10 kata okusinga bali bonna bakoma. Naye nze nsuubira nti bayinza obutakomawo kale baba bagambye ne bakomawo. Buli omu alina omanye eno dine eggwanga President Museveni yatuyamba n'atuwa democracy. Democracy ni kimuli mu Luganda nno. Rose na robo democracy kiki? Obwenkanya. Mumutamu by'obufuzi. Obwenkanya. Equality bwenkanya. Obwenkanya. Safu bakiyita bugabe. Mumukira bugabe. Agenda maaso dole. Kakati
nga yatukkiriza buli omu okwekisasayizinga oba okuwaayo obulamu bwe okukola kyayagala era n'enkola eno ey'okusikayo abakyala okuva emabega eno gye twali era yali President Museveni kyovola tumwebaza nnyo era tumugoberera nnyo kaakati ku lw'ensonga eyo twagenza okwetegereza nga abakyala abasinga abadde bali eyo emabega abadde bali mu kibiina kya Nairobi abesimbyewo badde beetaaga okubeera abakulembeze buli omu nga alina ensonga ze nga yagala kubeera leader naye abantu ne bagenda ne beegendereza kubanga omuntu basooka ne balaba ebintu byakoze ne bageraganya n'emyaka kubanga bagobera ebintu bingi emyaka ayina amaka mukyala mufumbo oba nedda naye ono aliyo musinga kidoli ono aliyo ng'abantu bamwagala nnyo ono aliyo bamwagala siganye naye ndowooza bayagadde okukyusaamu kubanga kyenji nungi ewaffe yafuuse ennungi kubanga abakyala baffe bw'ogenda okwetegereza bazze nga babawa emyaka 10 eryantonde oba bwekityo kigenda okubeera sinnamanya oba kigenda kukyuka ku mulembe gwange nakyo sinnamanya doni njagala tusibuze obudde buyise njagala tusibule abatuwuliriza kubasa yaffe okuyitugenda ku nsonga ndala tibola nkwade muno obudde obusembayo bonna kabula abawe kola endagaano nabo nga bawulira nakabula njagala kubeebaza olw'okwagala Obuganda olw'okuwagira gavumenti yaffe ey'owakati Obwakabaka mbumanyeyo nnyo ddala Obwakabaka mbumanyi bungi nnyo kubanga kola manifesto yo nga bawulira emirimu gye tukoze tuzze emirundi mingi nga tuwagira Obuganda ne programs zonna era nga bakimanyi bulungi nti nange nzize nga nyimirirawo mu programs zonna ezikolebwa mu Buganda n'amasaza n'emipiira kati je tulimu jimanyi bulungi seo jimanyi bulungi kola manifesto yo nawe kabula kakati nazze ate nsuubira nti nga bwe mwampagidde ne mumpa obululu emitwalo 2 ani wangudde akamyufu nze yawangudde sebo nze flaga bearer wainari yanzizeeko nga alina obululu 7 wafunye mumeka emitwalo 2 ani yakubidde kalukawadimu okubba abantu banjagala yakubidde akalulu banna yanjagadde balopye n'ekijja kuba kizibu okumanya nti nzize bakolera era mbasuubiza nti byenzize nga njogera nga mbasuubiza bakolera oba bye natandikako bakolera nteeka obituukiriza mwebale nnyo mwebale eddala Banamasaka njagala obbakakasa nti mwafunye omuntu agenda okugatta eddoboozi ku maloboozi amatono agasigadde mu Parliament agalwanirira omuntu wa bulijjo. Bassebo ne bannyabo ekizibu kye tuyina mu Uganda ne mu Masaka monna kwe kulaba nti tuyayaanira enkyukakyuka okukyusa obukulembeze nga tuviira ddala waggulu ku mukulembeze w'eggwanga. Tuteekewo obukulembeze obussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, obukulembeze obugoberera amateeka, obukulembeze obutalinnyirira ddembe ly'abantu, obukulembeze obutuleka mu nsi nga tugyeyagaliramu ffenna nga bannayuganda. Era ffe ideology yaffe nga aba NUP, aba National Unity Platform, eri kulaba nti tunnyikiza emiramwa egya social democracy, nti tubeera mu buli muntu abeera afuna ekyo kyeyandibadde afuna mu ggwanga lye. Ffenna tufune obugagga nga bwebwe tubweyagaliramu nga tubugabanye kyenkani. Tuleme tujjewo embeera zonna ez'okusosola mu mawanga, mu mirimu, buli munnayuganda yeyagalire mu ggwanga lye. Bassebo ne bannyabo twagala tutaase eggwanga lino obubbi obufumbekeddemu, obubbi obuli mu bukulembeze. Ate njagala okwebaza Ssaabasajja, oba mwawuliriza bulungi obubaka bwa Ssaabasajja bwe yawadde ensi okugisuubula obusuubuzi. Naffe bannabyabufuzi banne tusoberwa, ate nammwe abantu baffe be tunoonyaamu akalulu mutuyambe tulabe nti bwe tugenda obbakiikirira
tetubabaako na bbanja lyonna era mututuma ne tuzza mutuba mututumye osigadde olyani nsigadde ndi Rose Nalubowa musajja akawa bannamasaka mbatumidde nnyo n'abaana battu abali mu kkomera mbatumidde nnyo musabe Katonda ajja bataasa mujjavaayo tumalize nawe mbadde njagala kubuulirako abantu baffe ab'eryantonde n'abalala mwenna abatasobodde kufuna obubaka bwange tingenda kuba neeyongera okubeera ku BBS Telefina encha BBS Telefina yesebo encha sawa 3 ezokumacha esebo BBS Telefina tujja kwongera birungi gyali katusabe nango lunaku lw'enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya ngenda kubeera ku BBS Telefina simanyi oba twakwatagana ne bali anti nze sinia waabwe eddakiika ziizino ziri 6 ezakayita ku ssaawa 2 CBS kwoli abakyala abagenzi bonna byafuzi ssaawa lwakubiri natuwa ensonga zitambula eddakiika ziri 6 ezakayita ku ssaawa 2 kulamuzana gyosinza okuliza rediyo yabeere bingi tunze ndi round about tuba twogera ku bintu bingi okulaba nti eggwanga lyaffe Uganda litambula tulaba nga naye gy'oli otambula n'okumanya saafa eno ey'okubiri kkiriza genda mbyamizannyo si romansi naye muli amalungi good story badde bansomesa muli baŋŋamba nti eba ya byafuzi yokka n'ebyemizannyo esobola okubeera eggwanga ti Uganda limu ebintu bibiri birimu okulonda kwa 2026 nga 12 January ate embeera n'emipiira gye tugoberera obulungi ennyo era nga Kiza Nkwanjiri Namukulu Honorable Magogo President Gwendeese wano abenga atuuse ensonga zimagogo okulaba ensinga bwetambula mu by'emipiira era nga asooka tubuuze ku lw'abantu andike emboozi yaffe so President sabuuza Medi neyanziza nnyo abatuuliza mwenna gye muli mukkirize mbabuuzeeko mbakulisa emirimu gyonna gye mubadde mukola era twebaza Omukama Katonda atuwangazizza okubanga tukyali balamu sebo CBS oze programu yitibwa Kkiriza Bagaana leero ngezeeko mbyemizannyo saagala kubeeramu ebikola amawulire mu ggwanga eggwanga Uganda mutuli yembeera y'ebufuzi gy'oli obulungi ate n'emizannyo gy'oli obulungi President oli bwagamba fufa aba ategeeza ki fufa bangi batamanyi bintu naddala abawuliriza programu eno abasinga ezibamanyi bya mupiira bayinza okuba nga tebabigobererako bagoberera omupiira naye ng'oluusi kyevudde kuyisa eyo naye nga fufa kyekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu Uganda nti amateeka ga Uganda n'amateeka agaddukanya omuzannyo gw'omupiira mu nsi yonna aga FIFA gateekawo enkola etondawo ekibiina kino nga kyawanakyewa si kibiina kya gavumenti naye abantu ab'omupiira bakuŋŋaanira wamu ne beerondamu obukulembeze bwabwe era kyova olaba nti akulembera fufa alondebwa abo abali mu mupiira era amateeka g'eggwanga lino bagalagira n'aga FIFA gakwatagana nti wanaabangawo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira nga kyawannakyewa tekiri wansi wa gavumenti ng'abali mu mupiira abagukolera abaguzannya abagukokinga abaguteekamu esente be basalawo okwerondera obukulembeze bwabwe so eyo ye fufa yabata fufa bw'ogamba FIFA ate FIFA kyekyate eyo yeyensi yonna nga bw'olaba fufa mu Uganda waliyo CAF nga ya Africa ate ne wabeerawo ne FIFA nga ya nsi yonna ate etwala omupiira mu nsi yonna etwala omupiira mu nsi yonna ye fufa ye FIFA international etwala omupiira mu nsi yonna FIFA etwala omupiira mu Africa CAF etwala omupiira mu East Africa Sekafa Eastern Central Africa Sekafa jibata Sekafa kati Uganda egwawa Uganda ate yo yesemerayo ddala wansi nti ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ye fufa abeera memba wa Sekafa abeera memba wa CAF ate era n'abeera memba kati Uganda esobola okubeera memba ya byonna era memba wa byonna katujje katono kumana saddakiika zino ziri 12 ezakayita ku ssaawa 2 nyongera okukwaniza nate kulaba nga toli ku programu eyitibwa Kkiriza Bagaana abakyala mbamaliriza kati ngenze ku nsonga mpuliriza ensonga y'omupiira eno omupiira guyitibwa CHAN gukwata ku nabyabufuzi gukwata ku muntu wa bulijjo gukwata ku byensimbi buli omu eno embeera agifunamu ndese president tulese president sinze tulese president
akulira omupiira omumiyita Honorable Moses Magogo Hassim. Omuwandiisi w'ekibiina kino ekitibwa FUFA ye Edgar Watson Suubi. FUFA yatandikawo 1924 era nga ne tugenda mu FIFA ntwewandiisa mu 1906 twagenda mu CAF 1961 antekawo ekibiina kya Eastern Central yitibwa SEKAFA 1973 empeera giguvudde ne gujja paka olwaleero twasooka n'emipiira bingi bibaddewo si ebyaleero. Honorable Mugogo Gwendese mulisenga Honorable Nemulisenga President w'ekitongole ky'ekibiina ekifuga omupiira mu Uganda. Twalina omupiira jjo tulina tuli mu kibinja twalina omupiira jjo enambole twavuddeyo nga batukubye goolo 3 mumenyezaako Honorable Muganga nti buna ali eno ate tuli eno abazanyi basula akyalina byayogera akyalimu ali eno akyalina kyabanyonyola. Mwalimu Magogo Hassim kiki ekigenda mu maaso President? Eggwanga olwaleero wetwogerera lituuse mu mbeera etabangawoko. Okuleeta ekikopo ekyenkanidde wano obuzito tekibeerangawoko mu East Africa yonna, naye amawanga amalala mu lukalu lwa Africa gabadde go gakikola. So kyamukisa okulaba nti bulijjo tubadde tugenda mu mpaka ne tugenda eyo ne muwulira twagenze Cameroon, twagenze South Africa. Kati ekigenda mu maaso nti nga FUFA twatulawamu n'eggwanga ly'e Tanzania ne banafu badukanya omupiira ne tugamba nti ffeffe tuyinza obutakisobola naye twegatte kuba nkola ya mupiira okwegatta ne mutegeka. N'olwaliro World Cup America nayo yegatta ne Mexico ne Canada bakyaze World Cup. So ne twegatta ne Tanzania ne tusamba bakama baffe abakulembeze ab'ebyobufuzi ne Kenya ne tugenda ne tusaba CAF kuba yegaba obuyinza obwo. CAF n'egamba nti Uganda, Kenya, Tanzania tubawadde omukisa. Era tuli mu nteekateeka za kuteekeka ekikopo kya Africa Cup of Nations ekya 2027 nga tekibangawo mu nsi zino essatu. Kyatandika 1957 kibadde kitambula mu mawanga ag'enjawulo. Twali mu 78 mu bijjukira twali Ghana yategeka, juzi twazeeyo Gabon mu 2017 ne tugenda Misiri mu 19 n'omwaka guno mu December tugenda Morocco mu 2025. Kati 2027 Uganda, Kenya ne Tanzania tufa balina engule eyo. Naye okukituukako bagamba musooke mutegeekeko kino ekitono oko tusooke tulabe. Musooke mukule mulabe oba ddala mutuuse kuba okuteekeka ekikopo ekyo kintu ky'amaanyi nnyo. Kyetaaga ssente nnyingi, kyetaaga obukugu bungi, ate ng'obukugu obwo tubadde tetubulina. So yensonga lwaki olwaleero tuli wano amawanga agawerera ddala 19 aga Africa gali mu East Africa. Mu Uganda tulinamu amawanga 5 agali wano nga ne Uganda kwogibalidde. Mulimu South Africa weeri wano, Algeria weeri wano, Niger weeri ne Guinea. Era basula mu bibuga Kampala wano. Bwedda ku mugaso ki nti omupiira ekintu ekisobola okugatta abana Uganda ne tudda mu side emu nga tetulinaamu medical program zokola wano ezizo olusinga waliwo ali side eno waliwo ali side eri ate kufe mu mupiira abo bonna badda side emu kubanga kyekintu abana Uganda kye balina nti kyabwe bonna bwe batemu ya ggwanga bonna bagiwagira omulundi gumu. So kisobola okukola ebintu bingi emizannyo gino bw'ogitunuulira n'ogikubamu ettooki n'ebitusumba oba oliawo kisobola obimenyaamenya. Emizannyo gyali gikozesebwako Mwami Medi mu mawanga agamu okuzikiza entalo ng'eggwanga liri mu civil war, olutalo lwagaana okuggwa n'omupiira amaanyi gaagwo ne gazikiza olutalo. Njogera ku Ivory Coast kyetaaga Didier Drogba omusambi w'omupiira omwatiikirivu paka lwagenda n'ayogera n'abayeekera n'abagamba musse mundu ensi yaffe munange olutalo ne luggwa twali tuterabyeko mu Haiti. So omupiira guno bwe tugukwata bino ebizibu ebitutukako ng'abantu bisobola otuyamba ne boogera olulimi oba oli afu bannabyafuzi tutasobola kwogera. So buli lwetuleeta ekikopo kino omuzannyo gutuuka ne guyongera okuyingira mu bantu nti ndaba nti tufunye obudde bungi nga bakulembera eggwanga lino twogera nabo olw'okuba waliwo empaka ez'amaanyi boogera naffe essaawa yonna. Awo kireetera abantu bano okwongera okumanya amaanyi g'omuzannyo nti abaana bali wansi bayuuthi bangi balina n'ebitone byabwe naye tetusobola bikwatako ng'abategekera eggwanga lino tebasoose kukikkiriza nakiraba. Naye bumuleeta empaka bwezi tezitandika obbalowoozesa ku by'emizannyo bagamba naye lwaki twakoze bubi nti mukulu twakoze bubi olw'okuba tetulina academies, twakoze bubi olw'okuba kiraabu zaffe tezikola bulungi nazo. Kati ekyo bwe kirandiika okujja ne kiyingira mu nteekateeka y'eggwanga
ogenda okulaba nga tusobodde okuzza omuzannyo guno engulu ate oba n'abannayuganda bayongedde okufuna emirimu n'abo abalina ebitone nga basobodde okwongerako. tudde sijja kuidde no nene ajja okusaba eryato tudde ku mupiira gw'Ennambole gutwala njagala kutegeeza President Magogo tawudde Nambole nga tuli banyogovu ffenna kwa twali twagala obuwanguzi omanyi sikiza nnyo mu ku blaming bagira batya eyo kunenya okunenya saakukuliza musaala nnyo okunenya njagala nnyo okumanya ensobi yavaddeyo tugitereeze titwakoze bulungi lwaki twakoze bubi ekituufu manyi toli coach naye lwaki twakoze bubi naye era omanya kwana badde mbuuza byekwaso naye nga mbuuze lwaki twakoze bubi president w'omupiira era nange ekibuuzo bw'okimbuuza nange saa mukaaga ogw'ekiro nabadde n'ebyekwaso nga tutudde era leero ku makya mbadde n'abazannyi nga njogera nabo naye nga ensonga entuufu eri nti omupiira kweyo level abantu balina okusooka ne bategeera mpaka ki ze tulimu empaka ze tulimu zirimu abazannyi abazannyira waka okka ekikopo kye tulimu kirimu abazannyira ewaka mu kirabu zaffe ezawaka kaakati abannayuganda abagenze ebweru tebakkirizibwa kujja kusamba mu mpaka zino nawe ekyenjawulo ekiriwo nti liigi yaffe ekyali nnafu nti yasobola kukwatirirako musambi yenna abanga asomokayo obulungi bw'ati weberayo kulabu esusobola omusasula $1 wadde 5 agenda afadhaali e Rwanda nti n'abazannya bayisaawo ttiimu eno baddenis omedi bakiwanuka babadde muvira bonna wabeera wamuyita nga ayina $5 omwezi tetunafuna power eholdinga ku basambi bano kubakwatirira so kitegeeza nti liigi yaffe eba nafu kati wadda ku muntu gwe twabadde tuvuganya naye Algeria liigi ye bya Sunday lwaki twakoze bubi anti kinzijjako liigi ye nti ezitowange esobola okwatirira abasambi nti wetwogerera abasambi 6 abawangula abasamba fayino y'ekikopo kino ekiwedde babadde bakyaliwo nga basobola okukola ki okusamba abasambi 8 batandika ku ttiimu yaabwe esookera ddala kabiriiti yaabwe nti bo babadde bali basambira waka ekitegeeza nti mu mpaka zino bakwalifyinga okubanga bazisamba so bakiza omwezi bo ati asambira waka mu Algeria tasambira bwe ekyenjawulo ekiwo nti kati olaba Alan Okello bwe yagenda mu Algeria mu Prado nti kilabu eyo musambi we gwasamba naye akkirizibwa okusambira Algeria nate ye yandibadde takkirizibwa so ekisookera ddala nti osooke tukkirize nti byonna ne woba obikoze otya ekituufu kiri nti Algeria yetusinga oba oyagala oba toyagala kkiriza obagana ate tetuuseeyo butuuse ekikoleredde okumala ki ebbanga naffe okutuuka ku eryesa tulina ebintu bye tulina okukola nga si bya mwaka gumu 2 n'olyoka otuuka ku kweyo level gyosobola okugamba nti ki ng'ekisookerako ddala kyekyokubanga liigi yaffe erina okuba n'amaanyi agazitowa ani agateekamu kiwanvu ko tasobola kuba muntu omu ffenna oba waliwo ebintu ebimu nga birina kukolebwa saidi ya gavumenti newabeerawo ebintu ebimu nga bannannyini makirabu ebalina obikola newabeerawo n'ekimu nga fe abawagizi bennyini abawagira amakirabu fe balina okukikola kuba bwe tuba tetulaba mipiira gya liigi kirabu etusobola kweyimirizaawo naffe gavumenti tubadde tuginyiga tugambe muba temutuwadde bisaawe abawagizi balina gye bajja kutuula kujja kweyagala kulaba ki mupiira era gyobola akaweefube gwe tubaddemu twakozesa akakodyo k'empaka zino kati gavumenti eguddewo ebisaawe etandise okuzimba ebisaawe ebyenjawulo ndowooza awo tulina okugyebaza ku lwekyo kakati mu bisaawe omwo mwosobola okukolera bizinesi nti naawe omuwagizi mwona agenda noba nga osobola okunyumirwa nga bwolaba omutegesi katugawo omutegesi wa Katemba naye bw'aba amutegese tiyandibadde ne sinema ennungi abantu bwe basobola okugenda theatre ennungi basobola okugenda ne banyumirwa osobola okutuuza empale yo osobola ne kutagiyuza n'otwalayo n'omuntu onogamba nti ajjangu tutuule wano tewali tabbu n'ensibya ebisaawe bye tubadde nabyo so ekyo gavumenti ne tuginyigiriza ku sayidi eyo neteeka erifuula omuzannyo profession erikoze kati sayidi eno fe abawagizi naffe tulina okwebanja okuba nga tugenda mu bisaawe naye n'amakirabu gennyini galina nago okwetereeza ffe nga ab'amakirabu kuba nze ndi wa sayidi y'amakirabu naffe tulina okukola ki okwetereeza tutegekere abantu bano ekintu ekirungi naawe omusambi ajja ku kisaawe naawe olina okweteekamu omulimu bakusasula okulaba njala nnyo okukozesa omuzannyo wa Katemba nti naawe oba oziyuzannya abantu nga tebibanyumira nabo tebasasula kati buli wali n'omulimu gwe nti gavumenti kola ayina olubimbi lwe buli wali n'olubimbi gavumenti kola olulwo kooki naawe tegeka ebinyuma naawe nannyini kirabu teekamu ssente gavumenti tuwe ebisaawe kati naawe omubagizi tukubanje tijangu mu kisaawe baatugobedde kimakugu eyo mbadde nkyakuwa ekifaananyi ekinene
nenze ndowooza nti yano balazo batugobedde ki ekyo kituufu munnayuganda yena andyagadde okuwangula nenze kugambye nti ekisooka mu byonna newandibadde obikoze otya batusinga ekitugenda kisangulawo ekyokubikonsi yagambye atya ekyokubiri nti buli lwojja ne strategy mu kisaawe omuzannyo guno ogw'omupiira ebintu ebigwawula biba bitono nnyo level gye tuliko nti buli lwojja mu kisaawe bwoti n'okola strategy yo n'oli ali eri naye aba akola strategy eyiye naawe omuzannyo gw'ennaku zino bagukola nti twasoose nga strategy yaffe tebatuteeba mu dakiika 45 kuba abantu abo batusinga buli tiimu ekusinga bw'etakuteeba mu kitundu ekisooka ekitundu ekyokubiri mwenkana ekyo kya mupiira so twakikoze dakiika 35 ne wabeerawo ensobi yakoleddwa ng'ate yeewalika nti abaana baffe kye bataalowoozezaako nti ettiimu ekusinga amaanyi kasi togikkiriza nefuna ebisobyo nga biri kumpi ne goolo esobola okubonereza okuva mu bisobyo ebyo era ekyatubonereza yabadde koona ebyo babimanyi nnyo abantu abakusinga nti bategeka nnyo okukusingako era batubonereza ne tugenda mu half time bwetwakomyawo second half ne tugamba nti kaakati katweggulewo tutandika okukola ki tulumbe era ne tunyigiriza singa walabi waliwo essaawa yatuuse paka dakiika nga kumpi 7 ng'omupiira tunyiga tunoonya eggolo tufune equalizer naye bafunye break emu nga tuli mu pressure tunyiga ne bajja ne batukozesa ensobi eyokubiri ne bafuna eggoolo eyokubiri ekyo kooki kakati neyongera neyeggulawo nagamba nti kakati kankyuse tulumbire eddala kuba olwedde batugobye bakoze eki katulumbire eddala naye etimu bwekusinga olina okusamba nga weekuniza paka lwonaafuna break yo naye buli lwekusookayo kikusumulula n'ogamba nti era timu ennene bw'oba onaagigoba olina sooka giteeba naye buli lwesooka okuteeba eba emaze okufuna advantage yayo so nze ndowooza nti ekyatugobeza ekisooka batusinga ekyo kkiriza obagaana ekyokubiri strategy yaffe teyamazeeko kitundu twabadde tugibala nti twakoze ensobi eyewalika ate ne tutagigolola netukkiriza ne baseeba wali kumandisa obulwadde bukuluma obulwadde kyobukuluma n'abaana balwadde nti akafuba kiba kibasiiwa balina ekifuba ekitakutuka oli mulwadde wa asima pressure scal prostate kiki ekikuluma abajjanjabi baabana eddagala baliyita balinaffe aba Jena Habos balina eddagala eno erijjokuunya balina mutungo okukunya maaso ga Mugis Hotel tamula katono gya basanga aba Jena Habos bano bakola ne COVID-19 Professor Ogwang yakola COVID-19 yatutaasa ku COVID agaya aterese n'eddagala eddala lino eronya pressure sukaali prostate kifo ekisiiwa abakyala ebaluma ebyamu bimanyi bulungi nnyo tula ekyaggulo sijja byogera bangambye nti genda namugongo ku Angelina Hospital ojja kulaba ekizimbe ekipyawo waliwo abatunda Jena Habos si ekyo kyokka n'ensambya ku kereziya balitundawo ninda kiwatule mu maaso ga gambye entinda kiwatule road opposite Kigowa road Professor Ogwanga ne bana batunda eddagala etibwa Jena Habos bali ku 0705 93 23 oba 0772 03 47 Uganda Technology and Management University eyita abayizi mwenna mujje musome course mu September mwezi ogujja guli mujje musome mitanja degree ne masters balina masomo nga computer technology humanities social sciences bafunye okusomesa bachelors of laws abayizi musomo okusomera awaka kusomera online weekend olunaku genda ku mutimbagano www.utam.s.ug oba ku bisimu kubira academic registrar wa Uganda Technology and Management University UTAM. Academic registrar ali ku 0750 599 musamusatu mukaga wa 0770 884 mukaga nyasatu. Ayin Bank ganti teka sendeko mugere y'omulembe Ayin Bank gandi nje kikola kino kyonna nje kikola kubanga oteka sendezo ngoteka naffe ku bank itu I&M changu kyesigika tikitawanya genda bugenzi awali banking agency teyo sendezo kakisobola katereka sendezo ku banking agent wa mobile money ekulinanya I&M Bank tuli ku luyiro saidiyo I&M Bank elunganza bank kule ya Uganda senza ba customers kumiwa deposit protection fund kutoka kwa 10 amateka n'ebiragiro bigobererwa
twogera tulina omukulu president w'ekibiina ky'omupiira mu ggwanga honorable Magogo Moses Hassim tusoose abawuliza kkiriza baganda okusinga omupiira bagwagala n'entambula yaago baba tebagumanyi nnyo bulungi nvanaga nti CBS ne gatuleete honorable Magogo atubuli soose tuule kigi twava fufa kiki tuvuddeyo soose yakatwegattako katuli ku mupiira ogwatukubiddwa enamboole atugambye kituufu abasajja batusinga nakyongerako president kituufu ate bannange mu mupiira etiimu ekusinga osobola ogiwangula so si kyekwaso kituufu nti kkirizo bagaana etusinga naye mu mupiira tusobola ogiwangula era kitwawadde tuzza okukola nga kyekirooto kyaffe naye kyentukutegeezeza nti mu kugiwangula olina kusooka kusamba kwekuniza paka lwonaafuna omukisa gwe kuba gubeerawo ebeera strategy nti oyinza ogiyita defensive naye ebeera strategy kuba n'okulumba oba olumba naye oba ozibira nnyo okusinga okulumba kaakati n'ofuna break yo ensobe yabaddewo nti baatuteebye eggoolo eyeewalika kinsinga okusinziirako nti ekoneri lyavuddemu eggoolo tulina okwewala okukola ebizibu okumpi n'eggoolo kuba abantu abakusinga ekyo bakimanyi nnyo omulabe lwakusemberera okumpi gezaako obutakola kisobya okujjako nga tekyewalika kuba omupiira waliwo kiteewalika naye nze ndowooza nti kisobo kyadde kyewalika ate ekyokubiri twandibadde tukola nnyo obutakkiriza then bwakusookayo mu maaso aba akusimuludde olina okuvaayo ekibadde kikusibye nze ndowooza nti yensonga lwaki naye mulimu ebyokuyiga bye twayizeemu bingi nti omupiira buli lunaku tubaayo nekyetuyiga n'olwensonga eyo njagala bannayuganda tube bagumu ekisookera ddala nti eno tournament omanyi obeera mu tournament omupiira ogusooka mukulu naye ate si gwe gusembayo nti ettiimu esinga okubeera waggulu mu kibinja kye tulimu ye Algeria kati wabulayo abantu abalala oba ttiimu endala 3 tukyalina okuzanya Guinea tulina okusamba Niger tusambe ne South Africa President Magogo tusamba Guinea ku Lwokutaano bannagazi b'omupiira mukitaffe eno bawe essuubi nteekateeka ekyo kyembadde nzimba nti tusamba Lwokutaano Guinea naye nzikiriza nsooke neebaza abantu nti abantu bawulidde omulanga gwaffe bannange mujje tuwagire eggwanga mujje tikiti ne bazitunda ne ziggwako ku katale njagala kubeebaza nti bwaba waliwo ebitaatambudde bulungi naddala mu nteekateeka ng'ovudde ne ku mupiira gwennyini naddala mu nteekateeka mu nnyingira waliwo abadde bagamba nti ebyokulya tebyabadde musaawe nze kyenalabyeyo kyabadde bwe kiti president tewawadde eddusu ly'amazzi baatuganya vuvuzera zebatukozesa okukanga omulabe omupiira yabadde mu control fufa y'amagogo oba kyan ani yagubadde mu control omupiira gwa CAF sorry CAF ye mutegesi era naffe Uganda oba fufa tubeeramu nga ttiimu endala yonna bweyebezze tetulina loolo gye tukola kubanga agambye n'amazzi negatubulawo naye wadde firimbi munzikirize nti n'olwaleero tubadde mu lukiiko n'abategesi aba CAF era ensonga zino tuzogeddeko muzikirize bwe tunaaba tuzimaliriza tuveeyo tuzibanjulire kubanga naffe kyetukwatako nti tulina abantu baffe engeri gye tubakwatamu gye tuzze tubakwatamu katiro kaffe nemutuma vuvuvera nemutuma firimbi naye mutukkirize tumalirize enteesaganya kuba tetujja kozaakulya konna ebyo byonna bina tugenda bitereeza tulinga abakyadde ebyo byonna bina tugenda bitereeza nti wetunaatuukira okuta naye abantu mwebale abantu batulaze omutima balaze eggwanga lyabwe ate muna abantu nabo bategeera omupiira kubanga olaba n'omuntu yenna agamba wayi badde batugobye naye mwabadde mu lutakitaki mwaddemu nga tusobola okusamba njagala okutegeeza nti Uganda eno gye mbadde ngoberera ezannya nnyo ng'eri mu mbeera gy'erimu olwaleero era olunaku olwokutaano ogenda kulaba Uganda ey'enjawulo ogenda kusanga nga buli mwana awaddeyo kyasobola okuwaayo era abaana njogeddeko nabo be basinza okunyolwa kwanadde ndowooza nti oba bo tebaalumiddwa nga ffe bawagizi bwe tulumwa naye kyansanyudde nti njogedde nabo ng'ate bo baalumiddwa nnyo bagamba president babadde batuteekeddewo ne ssente ez'okutwala olowooza naffe twali tetuzaagala naye olwokutaano tujja ate nga tuli bangi banaye tuyiga okuwagira omupiira guno nti omupiira guno abasambi abo beetaaga nnyo enduulu yaffe anti kyekyo era bwe tunaabalekerera ku lwokutaano tufuwa ne batya naye olwokutaano tujja nga tuli bangi naga nti oba Magogo wa Algeria samwe mune bwakyuka
tituwabira byeki byaffe omutegesi yabadde n'ensonga ze naye tusuubire nti omupiira gutunaddako tujja kuba tufunye entegeeragana natunulira Yunusu Sentamu nentula Judice Mugabe nentula Alan Okello captain konze saawa yonna naye nga endulu yaffe bawaama entiriivu era esaawa yabaddewo sekugamba nti kirakunonya Sentamu ono muga ndi waikiki naawe naye otugakasiza kati ekyalere kyabaddeyo zisente zasuubiziddwa omukulembeze ogaya nti abaana bazzukulu ntaddewo sente kakati sente ezo ensi endala bakola ddula babawa eno kiri kitya esente ezo banaafunayo akantu konna mabale kujja kiki nga federation tulina engeri gye tusasulamu abasambi abo buli lunaku lwe babeera mu training basasulwa buli lunaku lwe babeera mu kampu nga bwe tusamba kati oba bagobye oba tebagobye basasulwa ke bafunayo nja kubuulira $100 buli lunaku lwe babeera nga bali mu nkambi bwe batyo basasulwa era basasule paka ekibinja we kiggweerako nti twayagala tubateeke mu mbeera nti agenda okole ki so bonna basasule paka ekibinja kino wekiggweerako bwe tunaaba tweyongeddewo tujja kwongera tukole ki tubasasule bwe bawangula yazizizaayo anti nkituukaku bwe bawangula oba bakola draw gye tuyita useful draw tubalina sente ze tubawa eyo nga federation bwe bawangula era tulina sente ze tubawa bwe bava mu kibinja paka mutendera gigenda paka ku final n'okuwangula era buli omu yasayininga alina contract ye yaziri ensava ngezo zijjeeko Munnayuganda yenna nga ne president kwemutadde ezo waddemba okugamba nti tiimu ngiwaddeyo era ate formula yeezo eri nti kyonna ekiba kizze abasambi ne bakooki bakigamba kyenkanye era waliwo Abannayuganda abalala ababadde bavuddeyo already speaker yavuddeyo yabaddeyo emitwalo $2 mwami Hamu naye n'abawaayo miliyoni 2 n'abagamba buli munaagobanga weeziri kati ate omukulembeze naye n'ateekawo n'agamba nti buli wiini bawameka miliyoni za Uganda 1,200 oba biliyoni 1 n'obukadde 2 ezo nga zo bwe bagoba kati endagaano yeeyo sobola agenda zibanjayo nga tebagobye era mbagamba bana muddeeyo ku lwokutaano tugobe awo nja kugenda manje nga tumaze kuba jini waliwo eraze boogerako $1,000,000 omusajja Magogo baatwa $1,000,000 tazituusanga tazibawanga ndoza nawe giwulira nale gundi ajogerako omubaka wa byofuzi Kayemba sete kugobera ne Magogo kozi Magogo mumanya yali wange wavira sijja mwegaana ekyokubiri museba munna yali wavira teyali wavira Magogo wavira nnyo ide mumpulire wavira nnyo Magogo wavira ekyo tekisobola kyuka president w'omupiira president w'omupiira abeera ne ttiimu gy'awagira mwali kiringa kyaba Maseke mimbali abeerako kibiina ky'ofuzi kyawagira ate ye president wa Fufu wanjawulomu mimbali wa Fufa wavira emiliyoni y'esente ogiteekawo Magogo notompaako nze wavira buno esente ezo zaali bwe ziti zaali zitya Kayemba aziyimbirira ettiimu eyo bwe yayitawo okugenda mu AFCON netugenda omukulembeze nimugamba abaana bano bakoze bwe bati nagamba abaana mbawaddeyo akakadde $1 era akakadde ako ne kajja era buli mwana ne bamugabira State House tezayita mu Fufa ffe twawaayo lisiti nti abasambi b'omupiira be bano era buli omu ne bamutemera ezize toyogera muwendo buli omu ne bamumwegoze State House yekaba ne yaliyo kuba baali bannoonya kuolo ku macanga siriiwo ne yatwalayo lisiti yali Dennis Onyango mwennyini omusambi nagamba nti abano be bano bannange nti be bano Onyango yetwalayo nayogera n'omukulembeze w'eggwanga era buli mwana ne bamuteeta ku akawunti ye nga bwe twali tuzitaddeko esente ze ekyenjawulo ekyaliwo nti bwe baali bakomawo okuva e Misiri jjukira nti ezo baziba to qualify kati bwe baali bakomawo president n'abagamba nti bazzukulu nja bongerayo ki akakadde akalala $1 kati n'olwaleero tugezezaako okuwandika ebbaluwa tumujjukiza kati ate kiri mu mikono gyange era kuba yabasuubiza kubongera naye nga mulimu gwe baakola yabasasula ogw'okuyisaawo ettiimu kati ntegedde bwe nti CBS kubaddeko Magogo agambye president wa Fufa President Museveni yasuubiza abazzukulu ttiimu Crons bwe muyita munva mu kibinja
jabwa $1,000,000 amala kuyitamu n'agamba munsanyusizza bwemuyiseemu munsanyusizza bwa $1,000,000 kyokka babakomawo naga ndira ndi musanyufu mbasuubiza nja bongera nasuubizira $1,000,000 ekyo kati awali magogo ne dola emiliyoni ewe watakulabira ate kati nze ninawo loole yange kujjukiza era okujjukiza ebbaluwa nziwandiise eziwera emmeka naye sinze ekyo si kyange sinza asalawo kuba kyayogerwa mu lwatu buli omu yakiwulira tezivangayo nti oba bazireeta kati nze mpandiiseko ebbaluwa zempandiise naye ng'ekituufu kiri nti omulundi ogwasooka nga babayisizaawo ettiimu ezo yo yazisasula buli musambi n'azifuna onyanga yatwayo list ekyo kituufu kyogerera wano ku CBS kyekiddako tusamba lwakutaano Jim president bannayuganda tutegere nti eno tonamenti kitegeeza nti osamba omupiira ogusinga mugumu nali ndabyeko ettiimu ne bazikuba omupiira ogusooka ne zimaliriza nga n'oluusi ziwangudde n'ekikopo ekyo nja kuwa example nti ne world cup awedde Argentina ogwasooka baagumukuba nga Saudi Arabia yamukubye omupiira ebintu bino bibaddewo Spain bamukuba ogusooka South Africa je nani omulala gwe bakubye juzi ne Senegal mukyandi twamukuba omupiira ffe bennyini namaliriza nga akiwangudde so nze ndowooza tuyige mu buyizi kuba abantu abo baba bakusinga kyolina okukola kubayigirako ekyokubiri n'abaana njogedde nabo ne banzizaamu amaanyi bennyini ne bagamba president kati eno yessaawa kubanga be basinga okufuna mu ng'oggyeko nekyesente okugenda ebweru wa Uganda we wali esente z'omusambi w'omupiira naye ge makulu okusinga na zino ze tugamba nti president agenda bawa kuba ezo era nazo ntono kuze basobola okukola ki okufuna kati ate saawa eno ke katale kamera ziri wano ffe tuzireese ebintu byonna tulina tubiteeseteese oli waka nze nsuubira nti Uganda eyo ebbanga lyenjirabidde mu mbeera gyerimu gyesinga okusambiramu omupiira bubanga agijjamu essuubi bwoti ate awo Uganda wesambira omupiira gwe jangu ku lwokutaano nga tusamba Gini tusambyeko naye emirundi mingi tumugobedde Nambola awo emirundi ndowooza 2 oba 3 nsuubira nti tulira sitiri obusobozi obusobola omugoba mutuwevuvuveera bajja tutegeera ekyo tukyatesa ne bannannyini mpaka sizaffe sizaffufa tuteesa na bannannyini mpaka bwe baba bakkiriza ate ze banne tabu basitinaako buzibu ak'okulya ak'okunywa ebyo byonna era kiva ku bategesi dakiika zino ziri 16 zokka ezibulayo okuwera essaawa kwera essaawa 2 ali mu muzindalo president wa FUFA ne president Magogo 2019 tubanja sente nakati tunazifuna sangala kubeera mwogezi ekiba kyayogererwa president ndowooza muba munsabye kinene nnyo muwogerera kyayogerwa ensi yonna n'ekiwulira kyali public tekyali kyamukyama nze nga federation omulimu gwe nnina okukola gwakujjukiza nzijjukizaako n'ebbaluwa nziwandise weeziri naye okusalawo okwo si kwange tukusabye kinene 16 ziwala okuwera essaawa mbali nti 219 wakitawo ebisanja 2 tugenda eddakiika zo 16 buli ekintu ky'omuwendo tukisinziira ku bbeeyi gy'okiguze kisinziira ku buwangaazi kaakati waliwo ebbaati waliyita kibooko ge mabaati kati agasereka ennyumba buli ku mabaati agasereka ennyumba lowooza ku kibooko liwangala mwaka ku mwaka balina garanti wa myaka 5 aba hardware mwene mugula musula mabaati mweguza abantu banna Uganda ebbaati waliyita kibooko baati libbaati lyolina okulaba nga oligula libeere mu nnyumba yo kisereke bulungi Chapa Enterprises kampuni ene tukoze obulungi butali bwa bulijjo etuleetedde kuno omuzigo ogusiika gwe bayita kasuku eresa amakulooni Chapa Enterprises eresa sabbuuni ayoza ayitibwa Jama Chapa Enterprises eresa sabbuuni anaaba ayitibwa Lanzo batukoze obulungi baga nti abantu mwebale kumanya kampuni eno eyitibwa Chapa esangwe ku Rafik Building edduka namba 3 mu Kikuubo abasomi mwebale kumanya nti Chapa Enterprise eri mu Kikuubo Rafik Building edduka namba 3 tubaddize tutya ne bateeka waaka olwogula ebintu $5,000 pa obonyidde mu kalulu nga tukacanga tujja kacanga wagula ettukutuku mpya namba ekika zino ziri 16 olwokuwera essaawa essa tujja kuwansibula president tukulembeza mazima bweriza fa okulemberwa mazima
kyebaba tuyita honest estate developers omulimu gwaffe gwakulaba nti tuguze ettaka tteketeke poti enteketeke obulungi amasanyalaze weegali tulina ettaka enkoowe nakawuka gayaza kakiri namusera gobeero gweoyagala ettaka lyonna oluguudo lwonna kampuni etibwa honest estate developers basenga Martin Road wano ku Aga Khan roundabout osanga banaffe bano ku kizimbe ekyo osanga aba honest jangu baguze ettaka poti enteketeke bulungi ekibanyampola bakikkiriza. President Magogo nalabye Tanzania nga wamaleodde enoonyereza nga bivuvira zikaaba wano kiki twabakoze ekyo kyanuma kikwaze mmanyi wali amaanyi gaffe Tanzania bazifuwe ngwangwa juma ne kubumpira paka mu katimba nalinzi walikonze bavuvira zinawa sentamu Yusu Atebe goal oba Samugabi oba kapteni Wangala ne Okero wanasinzira terika natudde bwe nkoze naye muzikirize mwami sire usagala kuogerera kafu kibina naye muzikirize Tanzania bafuye muzikirize tumale entesaganya ze tulimu nabo bajja kuvaayo boogere ku lwakaafu naffe tuba tulina amawulire ge tufunye tujjagaza naye saagala kuboogerera kuba siri mwogezi wasobola okundeetera emitawaana ekina kweta emitawaana sisobola kwogerera kintu nga nze ndi mulabi observer koze Tanzania wano ewa Suluhu era arguments ezo naffe tuzirina naye okusalawo si kwaffe kale likummanduso kkiriza nkwebaza kuba tubadde muliza mulungi tubadde ne president w'omupiira mu ggwanga Hassim Salongo Magogo era nga Moses owavira atuyitiramu naffe ab'ebyobufuzi atubulire what went wrong ki ekyabaddewo Sereko Mugamba Magogo faweza omupiira tonyedde ku mazzi nakibuuzizza dde omulandoze budde buyise nomuuza Magogo president utawayo mazzi gonna mu kisaawe walivuvera ngitanzania nazirabye neera ansa agizona nti wayi tonsula mu buzibu Nsereko sinze nsalirawo kafu naye atusuubizza ajja kubanga njabuze era tubulire president wali ekibuzo ekinene bino ebyemizannyo eggwanga lifunirawo obwa nabyemizannyo bafuniramu wa mwami Nsereko emizannyo gya Uganda naddala omupiira tegugenda kuddamu kufaanana kyekimu kuba tuyize ebintu bingi engeri gye bategekamu ebintu engeri gye balangamu engeri gye batundamu ebintu byabwe n'okuteekateeka omuntu okujja mu kisaawe era kyogeddeko nti enteekateeka teyabadde yafufa eyabadde yakaafu so nze nsuubira nti naffe tulina bye tuyigamu okutandika okuteeka kubanga amaanyi mwagatadde mu kisaawe mwakiteesetese bulungi okusinga abalabi n'abazannyi wali tubeebaza okuteekateeka ekisaawe amaanyi mwagatadde mu kisaawe naye ffeena abalabi n'abasambi kabuzeemu tujja bitereeza naye nga ebyemigaso nti tuyize ebintu bingi endabirira y'ebisaawe ebyomudde ebyo tetumanyi kubirabirira babikuuma batya omuzannyo kigenda kufaanana gavumenti naye etegedde nnyo biki byerina okuteekamu amaanyi kubanga tuli mu meeting n'olwaleero saawa eno wendi wano waliwo ezigenda mu maaso ate ekyo kyekyalinga kyatulemu okukola okuguza gavumenti nti omuzannyo guno si muzannyo buzannyo naye ate emirimu kuba waliwo Uganda bangi abafunye emirimu wooteri zakoze ab'ebyokunywa bakola waliwo abaana abawerera ddala 7 abawereddwa emirimu abakola emirimu babayita ba volunteers mu lulimi lw'omupiira naye basasulwa so nze ndowooza nti ng'ebyemizannyo twafunyemu ekigendo osigalawo nti nga bavudde wano nja kuba ekisambu kya Namboole ne tunaba tugenze tagenda kuddamu kubeera mu bipande bino ebyokulangirako nga bye tubadde tusimbawo ezo boodi ezazze zeetooloola wansi zigenda sigalirawo ddala tezigenda kuddayo so naffe aba liigi tufunyewe tusobola okubanga osobola okufuna omulanzi n'omugamba jangu olangire kuno ebintu bifaanana bwe biti kuba infrastructure kati ekola ki weeri so nze ndowooza nti ebyemizannyo twafunyeemu era tukyafunamu then ng'eggwanga abagenyi bangi eggwanga lyaffe lirabika ebweru we Uganda kuba emizannyo gino girabibwa mu nsi yonna naye ate kisingira ddala obukulu mu byonna AFCON ya 2027 tujja kuba twetegese bulungi nnyo olwa kino kye tuyiseemu nti ensobi ze tukoze weeziri nezongera kutereeza butereeza tuveeyo n'enteekateeka ennungi 2027 lwaki temwazzeeko mu masaza tulina abaana basamba bulungi mu masaza aweko byekwansilwa kiki buzibuliridde okuzanyira ttiimu y'eggwanga eyo erina emitendera tulina amasaza basamba omupiira ebika byaffe okuzanyira ttiimu y'eggwanga waliwo emitendera nti tendera lisookako saza kirungi samba oveemu oyingire mu mupiira gwa club saza nga Busiro
anti baveemu bayingire mu kirabu bave bagenda mu bonna boyingidde mu kirabu ojja kubeera mu liigi naye wena atuna kutuuka mu kirabu ng'oli waffe ssentebe kiyinza okubeerera ekizibu okupima kuba oyinza kuba abosamba nabo nga bwe mwenkana naye jangu osambeko nabana abalala bajja kupima bulungi kandi bali ku simu halo Katonda nakyobuuza president Mubuliba wangi nkulamusizaako nnyo taata esebe ono Mayoga gwanga Seremba Jime ndi wanupo omukulembeze wange Ekyagulanyi mukulu Moses Magogo nkulamusizaako president wa FUFA ekisooka kya byonna bannayuganda b'ennyamivu okulangako omupiira kyakyewunyo nnyo kimanyi bulungi nali nze omu ku baali abawagizi ba FUFA awe Mengo ng'era nzikanya naye na buli kyonna lwaki omupiira abalanga omupiira mubadde mugubanga ku boda era ng'abantu okubanga okumanya omupiira nti gugenda kusambibwa ng'abantu balangira ku boda nga CBS weeri obulango bakati olabye ng'embeera ekaluge n'obulete yanza toyanzeege halo wangi wewe bali kuweereza amanya ngaji makolo kavuma yesebe webaza ebyemizannyo bigoberera okusinziira ku by'obuuzizza olabika wagoberedde nnyo omukulu mulamusiza Mwami Magogo naye njagala mbuulire buli nsobye yabadde mu mupiira ogwo owoza kimusi yaffe ase omupiira si gwaffe gwa kaafu kati ebyasobye tunaabivunaana biffe ba kaafu ekyokubiri mwaleese tiketi eza online nga gwe wennyini okimanyi nti abantu baffe bamufuna mpola abasinga abalabi b'omupiira okwazimbirwa ttiimu y'eggwanga tebalina abamu na simu za online ku ssaawa envanyuma ne tulaba ate nga mubutaabutana muyita abantu ku FUFA bazigule ekyo kiraga ki ekisembayo nti nze mbadde tumanyi Mwami Magogo agenda kujjaawo atugambe tibanaayo ebyobufuzi byantwala omupiira sikyalina budde bwago gutegekera nzize wano okutegeeza eggwanga nti ndekulidde tulina biiga bana tubiige buyizi halo muganda wewe bali kuweereza Sereko Sebuliba semu bali kuwuliriza nze mwogevu wa Lewis Luvuga omubakaddako wa Kampala Central Gavira James Diozo omutokukyengera stage mukulu Magogo mulamusiza ne mwebaze bakola n'olwaleero ekisinga okunnuma omulembe gwe mukulu Magogo olw'okuba nti ate era oli political man ne mupiira muteekamu eby'enfuzi ne medicine kakubuuziza nti lwaki temwagendako mu masaza y'abaana ekireeta obuzibu mugenda ne mugula kooki aba abala kirala n'agamba agenda kuleeta eno kigenda okufundikira ng'abanene bavaayo nga bagamba omwana wange ono njagala omuteeka ku national team omwana wange ono njagala mukolebere buli kimu ekyekamu eyofuzi keteyanzisa tumalize ekyo olina obudde ina kusobola okuddamu babiri butuweddeko bannange abakubi b'omusimu bawulire abakubi b'omusimu ndowooza owulira ndowooza yabwe ate njitwala ekya online ekintu kino kya kaafu bukkirize nti empaka ezitegekebwa kaafu ezirusi za FUFA ffe tulinamu ttiimu era bwe tunaaba tutegesa omupiira ogwaffe tujja gutegeka nga ffe tugetegeka naye ebintu bino ebya online birungi era n'okuteekawo tegezo bataddewo ku FUFA ezifiziku kwabadde kusaba kwaffe nga FUFA ko ffe bannange mutuwesige waliyo abantu baffe nga tubakaayanira naye ate munnange nannyini kutegeka ye bwamanyi era kutigeri zonna baazituuze ne ziggwawo etiketi 14 zokka zezatundiddwa physical ezisigaddewo zaabadde online so ndowooza naye kyeyabadde abala ndowooza naye kyamukoledde mu ngeri emu obaki oba endala then ekyo ebyobufuzi ndowooza sikozesa byabufuzi mu mupiira nze nkozeseza ebyobufuzi okusakira omupiira nze ndowooza ne munnamupiira yenna musanyufu munnabyabufuzi ayinza okuba si musanyufu olw'okuba alina endowooza ye gyagwa ne gyekola ki naye munnamupiira aba musanyufu kubanga akutte ensawo y'omusolo gwa Uganda wa byabufuzi bwe mba njagala okuzimba ekisaawe e Hoima sina kyenyiza kola okujjako okugenda wani wakutte ensawo y'omuwi w'omusolo so nze ndowooza nti ekyo tukikkirize nti omupiira guganyoddwamu nze okugendayo byensaseeyo solowooza nti omupiira gujja kubyejjusa olwokutaano tusibirire entaano jini olwokutaano banaye mujje tuwagire ttiimu eno ttiimu yaffe abasambi abalimu bannayuganda baana baffe FUFA babakuzizza tetugenda kufuuka nti tujja kufuuka abantu ab'eggwanga eddala tuli bannayuganda tujje tuwagire ttiimu abaana bano bankakasizza mbadde nabo okumala essaawa nga 2 ne bankakasa nti obulumi bwe balina
kyebasobola okusasulamu Abannayuganda kujja kuteekawo mbeera. So ku Lwokutaano tosubwa ojja kubeera eyo ate nga omupiira gutandise ate olinnye ebooda osange nga gwatandise. Mu biseera ebiddako sente zijja oluvannyuma zino taddewo sente zijja luvannyuma ziweebwe mu kuteekateeka zijja taddewo zino zijje nga tuli mu kuteekateeka era tubatege simanyi gwe mukulembeze by'omupiira akalowoozo kangaako era budde bukyali era ebyo byonna ebirowoozo tubirina tubiwaddeyo naye tukkirize nti tulina okuddira ensonga zaffe ne tuzinyonyola abasalawo ne bazigula. Abannayuganda balina ekirowooza nti gwe kyoyagala kyekikola ate nga si gwe asalawo. So nze naye ndowooza lugendo lutambudde bw'olaba gye tuvudde mwami Musereko ojjukira wano ebyemizannyo ng'obuseere tufuna nawe olwaliwo we tutuuse bisaawe tubizimba tulina direction gye tukudde entuufu.